Programu eno yesigamye ku mulamwa nti tusobola okuzimba obufumbo n'amaka ebinaawesa erinnya lya Katonda ekitiibwa. Kisobokera ddala ffe okuzimba obufumbo n'amaka bye tuneenyumirizaamu ffe ffennyini kubanga y'ensonga ey'amazima lwaki tubitandika. Ekyamazima kiri nti waliwo ensonga lwaki otandika relationship. Ensonga eyo eteekwa kubeera nga kubeera mwenna ebbanga lyonna. Mpakanyiza ddala endowooza era sigikiririzaamu era sirigisembeza nti omuntu asobola okugenda ku university okusoma era n'atandika naye n'abanga ekimututteyo si kutikkirwa degree. Kituufu kisoboka naye nze ng'omuntu sikikkiririzaamu. Nze ndaba nga kya buguba ddalu, ndaba nga kya bwewussa, ndaba nga okulowooza omuntu aba amaze kukwegaana n'asembeza obutalowooza n'alyoka atandika okubeera n'endowooza ezifaananako bwe zityo. Nze sikkiririza mu muntu agamba nti osobola okutandika okuzimba ennyumba naye ng'ekigendererwa kyo si kugimaliriza, nga wagitandika ogikome ku madinisa. Ekyo nze ndaba nga kintu eky'abantu abatalina kutegeera kutuufu. Nze sikkiriza nti omuntu asobola okutandika olugendo n'alinnya bbaasi ng'atandise olugendo naye nga talina gy'agenda. Sisobola kukkiriza mutwe gwange kulowooza bwe gutyo. Tekisoboka, mba nafuye nnyo. Nze sikkiririza mu muntu atandika relationship naye ng'ekigendererwa kye si bufumbo. Ekyo nakigaana. Era bw'oba oli eyo ng'olina endowooza y'emu nti osobola okuyingira mu relationship n'ogibeeramu naye nga ky'oluubirira si kuzimba bufumbo na mukwano kuwangaala bbanga lyonna, owuliriza muntu mukyamu, owuliriza omuntu atakkiriziganya naawe era n'ebigambo by'ogenda okuwulira bigenda kukaluubirira okutegeera. Nze nzikiririza mu muntu atandika nnyumba ng'agenda kugimaliriza. Nze nzikiririza mu muntu agenda ku ssomero ng'agendereddwamu kutikkirwa. Nze nzikiririza mu muntu atandika kintu ng'ekiruubirirwa kye kukimaliriza. Naye gwe bw'oŋŋamba nti otandise okuzimba ennyumba naye bw'onaatuuka mu madinisa gwe ng'omaze. Gwe bw'oŋŋamba nti ogenda ku university otandika okusoma naye bw'omalako ya wanu ng'omaze. Nze mba nkulaba nga atategeera bulungi. Onansonyiwa okukyogera bwe ntyo. Kati bw'obeera eyo ng'ekikuyingiza mu relationship si bufumbo, ng'ekikuyingiza mu love relationship si kukuuma mukwano gwammwe mmwe ababiri guwangaala ebbanga lyonna, nze kulaba nga atategeera. Ago ge mazima, nkulabira ddala nga atategeera era nkukakasa tojja kubeera mu bategeera kubanga tolina biruubirwa bituufu. Otandise ekintu ekituufu olw'ebigendererwa ebikyamu. Naye yo nga nvuddeyo eri mmwe abategeera nga bwe ntegeera nti ekintu kyonna bw'okitandika olina kuba na bigendererwa bikimaliriza, gwe ngoberera ojja kuwoomerwa bye njogera. Ku nsonga eyo twagamba bwe tuti ne tugamba nti relationship yonna eyitibwa ey'omukwano erimu emitendera esatu. Omutendera ogusooka gye tuyita dating, omutendera ogwokubiri gye tuyita courtship, omutendera ogwokusatu gwe tuyita marriage. Dating kuba kuzuula obanga omuntu oyo osobola okuyingira naye mu nkolagana ey'okwagala. Ekigambo kuzuula kinootinga ennyo kubanga ngenda kukyogerako mu by'okuyiga byange ebigenda okuddako ng'otandise na kino kyendimu. Courtship kitegeeza nti musazeewo mwembi mutandike olugendo olw'okwagalana olwo ne mutandika okuyigaŋŋana. Ekyo bayita courtship, courting. Lwaki mu notisi zange wano nina kyentunuulidde. Courtship kitegeeza nti kati tuyigaŋŋana, kitusobozese okweteekerateekera commitment ey'obulamu bwaffe bwonna. Dating kuzuula obanga
omuntu oyo mutuufu okwagala. Waliwo yambuuza n'aŋŋamba naye musumba naawe sooka olindeko. Ekintu ky'okwagala omuntu omulala kyetaaga n'okuzuula oba gwe njagala. Nze mbadde mmanyi nti bwe mbeera mu takisi omuwala n'ankuba eriiso nentunuulira ku simayira awo ate mba nkyayagala ki? Nze mbadde mmanyi nti omusajja wa booda bw'antwalako n'ayogera ebigambo ebirungi mu lugendo awo ate lwaki batantwalira ddala ewuwe okusinga okubonaabona nga nzira ewange gye siyinza nakusasula. Manyi bw'otyo bw'olowooza. Yensonga lwaki tulina ebyokuyiga bino bikuyambeko okwongera kukumanya, si kulwa ng'ozikirira nga tomanyiridde. Omanyi lwaki amaziga mangi agakabibwa olwaleero mu relationship? Omanyi lwaki disappointments mpitirivu nnyo? Omanyi lwaki abantu abafunye amabwa mu relationship bangi? Omanyi lwaki zikutuka buli lunaku era buli kiseera? Bwe buteegendereza na kufaayo eri okumanya emitendera gino n'engeri gye gigwanidde okukwatibwamu. Omulundi guli nali nsomesa ku dating era ne mbayigiriza nti omuntu nga tannaba kutandika kulowooza nti yeetaaga n'okuzuula gw'anaayagala ateekwa okweteekateeka. Era ebyo nabiyitamu sigenda kubiddamu. Osobola okugenda ku YouTube channel yange n'olaba series ezo eza preparation for a love relationship gye ziringa 6. Oluvannyuma lw'okukakasa nti neeteeseteese kati awo you qualify okutandika okugamba nti kati neetaaga okuzuula omuntu gwe ŋŋenda okubeera naye mu kwagala. Bw'oba tonnaba kweteekateeka you don't qualify. You don't qualify. Yensonga lwaki kyabulabe nnyo era kyewuunyisa omuvubuka okuteeka ku booda emabega nga tomumanyi nga muva Kampala mugenda Kireka n'akutuusa ku yaadi n'atandika ekigambo. Ogenda okutuuka ku poliisi eya Jinja Road ng'otandise okujja. Agenda okukutuusa ku New Vision nga ogenderera. Agenda okukutuusa ku bitaala ebya Lugogo bypass. Kati nga enkizi tokyasigaza. Agenda okukutuusa e Nakawa ng'osigaddeko majaani anywe. That's what I'm communicating. It is too dangerous. N'otuula ku boda ng'omusajja tomumanyi. N'otuuka ku bitaala by'e Nakawa ng'alina kuvuga kutwala wuwe. N'ogamba naawe ositudde omutwe. Era n'otegeeza abantu nti nange ngulina. Daki ebigambo bino mbyogera nga ndi mukambwe kubanga ate mumaliriza ne mudda gye tuli ate musumba ate yankola bino lwaki omusajja nsuula nze amaka gambo nyawonya ate musumba mumaliriza ate ne mubizza naye nga bidda olw'okulemerwa okweteekateeka. Olw'ekyo weeteeketeeke nga bwe nayigiriza. Bw'oba tonnaba kuyita mu busengejja bwakuteekebwateekebwa totandika bintu bya laavu naye temufaayo kweteekateeka. Bintu bya laavu mugwamu bigwe kubanga emitima gye batuma kubanga ebitundu by'omubiri bibatuma kubanga okukyamukirira kubatumye. Ne mumaliriza nga buli kye mukola kyonna kigwa bugwe ku accident. Kati muli eyo mwakurashinga dda abaana abawala abamu abali eyo ogudde ku accident za relationship olinga motoka nkadde. Tokyalimu mataala, tokyalina wayipa, tokyalina ndabirwamu, difu yonna yakubadda n'ebikuka, endabirwamu z'emabega zonna zaavaamu, amataala gonna gayiika ne gearbox tekyakola. Buli relationship otomera butomezi kati oli awo gearbox tekola empiira tekuli. All men are the same, all men are the same. Staying single is the best feeling. Mulimbaani. Mweteekereteekere ekigambo kye bayita relationship. Mukiyingiremu bulungi. Musobole okukola ebintu ebiri ku mulamwa ebinaabatuusa ku ssanyu n'emirembe ne bibawonya emitawaana n'ebizibu egifumbekedde mu nsobi abaana abawala ze bakola olwaleero. Njogera ku dating kati. Lwini nagamba nti oteekwa okubeera n'ensonga lwaki otandise okudatinga. Buli wemba ntandika Samuel nkola recap eyo byenzize ensomesa. Kubanga wayinza okuba waliwo omupya eyakanneeyungako olwaleero naye tusobola omunonako tuyigire wamu. Ekyokubiri tulina obudde bwonna okubaako ne bye tuyiga so siina bweraliikirivu.
kale nno ku nsonga eyo twagamba nti ekiruubirirwa kyo mu kudeetinga omuvubuka oyo oba mu kudeetinga omuwala oyo kyankizo nnyo mu ngeri ebintu gye bigenda okutambulamu. Ekyo badde okimanyi nti kyankizo nnyo, badde okimanyi kikulu nnyo okukirowoozaako n'okukifumiitirizaako. Lwaki ngenda kutandika dating, lwaki ngenda okuzuula omuntu ono? Kati nno ebyo nno bikulu era njagadde obimanye ate obitegeera olwaleero. Oluvannyuma lw'ebyo nga tumaze okuyingira mu dating, dating kitegeeza okuzuula obanga ddala omuntu oyo osobola okuyingira naye mu mukwano. Kikulu nnyo okutegeera obanga osobola okuyingira n'omuntu mu mukwano, era kikulu nnyo okutegeera obanga ddala y'oyo gw'oteekwa okuyingira naye mu mukwano. Ebyo byonna ebintu bikulu era byankizo. Dating eno bino bikulu nnyo era buli muntu yenna yeetaaga abimanye. Biki bye nandibadde ntunuulira? Biki bye nandibadde ndowooza? Biki bye nandibadde nfumiitirizaako? Biki bye nandibadde nteekako amaaso nga ndi mu dating? Bino bina bikulu era njagadde mbikooneko olwaleero. Binaasigalawo tunaabitandikirako enkya. Ekisooka, olw'okuba nti dating kuba kuzuula, omuntu oyo obanga musobola okuyingira mu kwagala okw'amazima, bino by'olina okusooka okutunuulira nga oli mu dating. Teweetaaga bibuusa maaso, bikulu. Teweetaaga na kutandika kubifumiitirizako mu ngeri ndala yonna. Bino bya muwendo nnyo, tobikubaganyaako birowoozo era oteekwa okubitegeera, kubanga teweetaaga kwekomiitinga mu kigambo kyonna kiyitibwa kwagala okutuusa ng'obitegedde. Lwaki? Kubanga okwagala kw'oyingiramu kugenda kuvaamu bufumbo. Abantu abayingira relationship nga bazingidde butazimba bufumbo be bakola ebintu by'ekigwagwa ne beekomiitinga okwagala abantu nga tebamaze na kwetegereza maaso gaabwe biki bye ngenda okwekomiitingamu. Kati n'olyoka obawulira ku pulogulamu ez'enjawulo. Ate omusajja yankwana nandekawo mumukubira essimu mpulire byagamba, ate nze omusajja nali omanyi lwaki muleekanira ku marediyo ne ku mativi? Kubanga temwagala kugoberera nkola, temwagala kutunuulira bino. Ekintu ekisooka y'engeri gy'owuliramu eri omuntu oyo. Ekyo kikulu. Akabonero akasooka okukakasa, kubanga jjukira kati oli mu kuzuula. Akabonero akasooka okukakasa nti omuntu ono ngenda kutandika dating naye oba ngenda kumuzuula, yengeri gy'owuliramu gy'ali. Waliwo ekintu kye tuyita chemistry. Ekyo kya butonde era kya buzaaliranwa. Abannyonnyozi abamu bakiyita first impression. Omulundi ogusoose gw'osisinkanya omuntu oyo, kiki ky'owulidde? Bino by'enjagala tebiriiko ddiini, tebiriiko myaka, tebiriiko bufilosoofo. Omuntu yenna bw'aba alina ekirowoozo okuyingira mu mukwano n'omuntu omulala, ky'alina okusooka okutunuulira kyekyo ky'awulidde mu bulamu bwe ng'alabye omuntu oyo. Oba oli musumba, oba oli reveranda, oba oli seeka, oba oli musawo, oba oli musomesa,
ekyo kyowulira eri omuntu oyo ekisoose kyowulira kyekikubuulira obanga weetaaga okugenda mu maaso n'omuntu oba nedda. Bw'obanga towulira bintu bino bisatu genda okola ebirala, totawana kudeetinga muntu oyo. Bw'obanga obulamu bwo tebuwulira intimate kitegeeza okuyaayaana ku lw'omuntu oyo mwe kyemuvunulanga laavu, kubanga laavu kintu kinene. Owulira okuyaayaana, omubiri gwo guyaayaanira omuntu oyo, omulabako n'owuliranga oyaayaana, omulabako n'owuliranga obudde bwokka bwe bukusibye, omulabako n'owuliranga ye muntu gwe wandyagadde okutunulangako, omulabako n'owuliranga ye muntu gwe wandyagadde okukwatangako, omulabako n'owuliranga ye muntu gwe wandyagadde okubeera ku lusegere buli lunaku. Ebyo oba tobiwulira, kati gwe mu dating okolamu ki? Why do you waste people's time? Ye mwamala obudde bw'abantu mu bintu ebitategeerekeka. Kati gwe okolamu ki mu dating kale? Oba ekyo tokiwulira? First impression kikyowulira. Bw'oba ekyo tokiwulira, ebintu bya dating biveemu. Oyo mute bw'aba musumba mulekera obusumba bwe, bw'aba mudinkoni mulekera obudinkoni bwe, bw'aba mukulembezi w'abakyala muleka agenda akulembera abakazi, bw'abeera member of parliament muleka agenda mu setteeserezo wa gavumenti gy'aba abeera. Togezaako no dating omuntu yenna ng'obulamu bwo tebukugambye ti omuntu oyo mwetaaga. Ebiseera eby'omu maaso eby'ekyemuzimbye bigenda kuba bikoseka nnyo. Emikisa jamu okubeerawo wabasigadde gumu ku 10. Saa Mukama akuwe nnyo omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo.